Ekimanje bwe kita ebadde ensuwa efuuka olujjo bagamba nti babikulya balungi mirimu bassebo ne bannyabo bali gikuba ekigo yeerabira omuliro ekiri nzita oba ekiri batta kyenditta wazira ennyanja n'omuliro ne kabaka bannange mwebale nnyo mwebalege kambeebaze nti olumba olwandibasse luttenkejje mu nnyanja n'omunaku yeegulire era yeeriire galiba mawuugulu ge galigenda okumbika bassebo ne bannyabo njagala okubakakasa nti ow'amaanyi amatono mulumba anyagayo nnyina ow'amaanyi yabulwa waavuba lubaale namalere yabulwa omwalo bakadde bange njagala mukkirize tugende ffenna tufaananeko ssere akalambira nga kwatidde ku lugoye lwo ng'oveeyo mu nnimiro nze Kanoonya Juma omulangira bwebukerekera ate omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano nakuwandiikira ekitabo kiyitibwa entabiro y'oluganda olw'edda kigula emitwalo gya Uganda 6 ndi wano okutegeeza Kanoonya Juma nga ndi ne munnabusiro Musibbosa Jofule tukuteekedde omusomo ku Sampro Hotel Lungujja Kitunzi tugutumye ekyoto ky'abasalaziba wogenda okumanyira obuwangwa ennono n'ebyafaayo n'ebikwata ku bika byaffe ng'Abaganda abato 1,000 abakulu 2,000 nammwe abeetaaga emmeeza munnange mujja tutuukirira ku nnamba zaffe ez'essimu ze tugenda okubawa n'olw'ensonga eyo ate gwe yeetaaga ekitabo entabiro y'oluganda olw'edda kye nawandika ku 600 n'okwebuuza ku kyoto ky'abasalaziba ekinaabaawo nga 21 omwezi ogw'e12 guno gwennyini omwaka 2025 guno gwennyini ku Sampro Hotel Lungujja Kitunzi ojja kuyita ku 075 075 njagala okutegeeza olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 olunaku lwa kiwanuka lunaku lwa 4 omwezi gwego Desemba intenvu Abaganda etuguyita omwaka 2025 sirinzekka kaŋŋambe Musibbosa Jofule abamale emyaka bootongoza amala omuluvu weewaawo muzira ŋŋoonyo gulimu ebbungula kibya togaana kwesolosa okuggyako nga gwe nnyini gw'ofiirwa kubanga bagamba yeerabe bitabuulirwa ebimusaaliza byafiirwa ekiteetegere gye bakyagala gye bakitereeza ku musala ate era n'omusala gye bagwagala gye bagutereeza ku kitowoolo oba olutaawo bannange nno ebigambo bino maluma tegaggwa mu kamwa tuba na bingi lwakuba nti nno ebimu oluusi tumanyi okubyesalako akale katukendezeeko naye nga tuba na bingi nnyo ddala ate twabimanyirira kino kimanyiire kifaananako ekyemmese kubanga munnange tetomera buziizi n'olwekyo bwambagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nze sijja kubanga eyasenga mu kiwonvu oli gwe bagamba nti munnange naye bagamba nti abatunzi b'omunnyo bagenze nti tetuwulidde kakati eyo embeera saagadde ebeewooze munnabusiro saava bosa musinsereganyikaawo nawo sengule 1222 omulasangeye kakati nakuwandiikira ekitabo enjogera z'Abaganda n'engero ensonga mu buziba kitabo kino kya 600 gyokka ng'okyefunira ng'okenkuka mu lulimi Oluganda Bassekabaka b'ensimu wa kya 300 ate bino mbiranga naye gwagenda okujja nga 21 oweeteeketeeke ojje n'akasente kuba bigenda kubaawo wano toddira yaawo ogula ebitabo wadde ng'ate oba ozze ogenda kusoma bingi kituufu n'ebitabo kuba bye tubasomesa si ebino byokka bye twawandika waliwo bye tugenda basomesa ate ebyenkizo ebirala ffe buli kaseera okunoonyereza tekukola ki tekukoma wano waliwo ebitabo olulasanga ekiba kya 10,000 ako kasiriivu kamu bwe kati n'okwata efumbeko ly'ebisoko kya 3,000 ogulayo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutemu 3,000 okola otya bino okubifuna n'okumanya ebisingawo ku nteekateeka yaffe ey'ekyoto eky'abasalaziba oyita ku 078-599-343 eri 078-599-343 twabagambye abakulu okuyingira 2,000 abato 1,000 tuludde nga tusomesa okuva mu 2007 katuwala emyaka 18 emyaka egyo si mitono mu nsiike mujje mutusiimeko ate nga nammwe tubalabako bawere olwaleero njagadde okubasomesa Kijjoodi omusajja alemererwa okuwasa nga naye ekimuganya okuwasa okimanyi mululu yayitibwa Kijjoodi Oluganda lugagga olwo bwonna Oluganda okumanya olwo n'Oluganda ajje ng'ennaku z'omwezi mmeka
21 Aha. omwezi ogwa Ntenvu Aha. olunaku lujja kuba lwa Sunday Aha. ku Sample Hotel lujja Kitunzi okuyingira abato mutwalo abakulu mitwalo 2 ate n'enteekateeka y'emmeeza mututuukirire ku namba z'essimu ze tubawadde n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo biggweredde wano ebyabasoma mpozi bigwera ku ttale era biggweredde wano nga kukubye ku nnyindo waaki wa Buganda